twebuuza yes atalazi tuntu by'eggwanga eby'enjawulo abantu bamwaniriza mu bungi yafiisa amaze okuziggulawo ne kaadi okusinziira ku General Secretary wa NUP Luisi Lwongo yategeeza nti ne kaadi weeziri nusu 10 n'ofunira kaadi yo eya NUP era ebigendo agamba nti ensimbi zino za kuyambako okuddukanya emirimu gy'ekibiina tuli by'eggwanga eby'enjawulo naye ki ekiddako ng'okutalaga kuwedde naye after bino binanga biwedde ki ekinaddako tusobole obuwagizi buno okusigalawo mpaka natuukira mu mwaka gwa 2026 ekyobuuziza muntu mukyamu ekyo ekinaddako obuuziza muntu mukyamu basinga badde FDC nandi kugambye kiki ekigenda okuddako naye okusinziira ku mutunulizi w'ensonga okusinziira ku mutunulizi w'ensonga kozi kati kanjisusula okusinziira ku mutunulizi w'ensonga political analysis analyst I can't tell you because sibimanyi ebiri muno not even part and I don't want to know what's happening nga political analyst mutunulizi w'ensonga ebyobufuzi tukwebaza NUP yatambudde and they're still moving in the low value awumudde wakuddamu oba ku mande ndowooza I want to congratulate them nze ng'omuntu I want to congratulate them oba naliko at a center point of organizing such rallies so I know how painful it is naye bwebanga basobodde okukola ekintu ekifaanana bwe kityo mbebaza kuba si kyangu naffe lumu twaliko ne meeting nga tuli ku organizing rally I think it was 2016 or 2011 walinga between 2011 and 2016 walinga RPC bali bamuyita Rokwezi ng'emboozi anyumyanga gy'oli ku nyumya eyo naye muganda wange obanga mwagezezaako okukola lare nga temunywedde ku tyagasi weesune kutama and you need to go back and make analysis why Museveni n'akkiriza opposition n'etambula without tyagasi Mr. Museveni n'akkiriza crowd eyo n'ebeerawo without tyagasi it's food for thought as NUP mtuule mu analyzing what could be the hidden agenda behind and how do we move forward banze kukyambeerawo kyendakitegeeza besige tutambula naye sirabangako wadde ne meeting ey'omu nnyumba Mr. Museveni akukkiriza n'otuula badde mu nnyumba kozi nzijukira olunaku olumu nali ngenze namisindwa engulu bagiyita simanyi area bagiyita batya matuwa lusozi engulu eri bisa abantu bange tutudde ngenda olaba gisajja nti why what are you doing here nti tuli mu meeting move nangamba otambula vaawo so if it can happen like that you never know naye crowd eyaze don't take it for granted because crowd eyaze yabadde ya myaka between 40 below the biggest number 80% it was between 40 and below and even when you look at the committee ya NUP yabadde mobilization it is between 40 and below no one is above 50 if I'm not mistaken my brother and most of you muyinza okuba nga muli 30 35 30 25 below now this age group is the most disgruntled group age group era Museveni agenda abona nayo eyo group eyo because one nti age group eyo esomye naye terina mirimu age group eyo generation eyo bukyezaalibwa terabangako change age group eyo
nti economy ebahiitinze nnyo nnyo. Era Omuganda alina olugero olugamba nti okunyigiriza ennyindo kireeta omusaayi. Tulwoginyiga ennyo n'ogamba nti oli kuginyiga ennyo ng'oli kunyiza noonyiza n'ebivaayo ogenda okwesanga ng'omusaayi gwe kuvaayo. Eyo age group gye ndi kwogerako. Age group eyo economy be bahiitinga ennyo. Bwe bakola omutwalo bagukolera olunaku olulamba okufuna omutwalo. Naye bwe bagenda mu supermarket n'eddakiika 3 teziwera omutwalo guba gwaweddeko. N'eddakiika even 3 seconds I think omutwalo guba guweddeko. And it is the group that is following Kyagulanyi. Now, that group is desperate for change. Desperate for change. Nti ne wavaayo chupa saawe neeyimirira negamba ne balaba nga chupa eyo eyinza okwatika nekuba mwami Museveni ku lubuto n'afa, bajja kutiikinga chupa eyo. Because they are now looking at what alternative can we have to see that ekigendererwa kyabwe si Bobi Wine. Ekigendererwa kyabwe, how do they see that Museveni goes away? Are you getting me? Yeah. Now, bwe banga ekigendererwa kyabwe okulaba nti bwa Museveni avaawo atya, sustainability gyombuziza nti kiki ekiddako, it is up to them. Natunulidde proud kunaku olwokusatu naye tunulira Kyagulanyi engeri gye yafiirinze, engeri gye yawulidde nga ndaba benyini ennaku zino gemanyi generation eno nagivaamu kati ndi naawe ndi kuyingira balina olulimi lwe bayita simanyi vibe. Vibe mbuno vibe oli yangambye nti yabadde ne vibe mubuza vibe kyeki naye tambuulire so genda maaso muganda natulenda Kyagulanyi ne crowd nga bwe yazze ne kasanya kituufu mu Uganda mulimu abantu abayayaniye ekyukakyuka. Definitely tulinamu population nayo yeetaaga change. Abantu wedde Kyagulanyi nengi yayogeddemu naye omutima ngamba yes abantu omulaze okuwagizi naye anaasobola okumaintinga ekintu okukimaintinga mpaka ku ssaawa esembayo. Amama Mbabazi lwe yagira Mbale buli omu yalaba Amama Mbabazi as alternative. But Amama Mbabazi bwe yatandika okupresentinga issues abantu baalaba nga Amama Mbabazi has no alternative policy okubanga bajjawo mwami Museveni. Naye Amama Mbabazi bw'abanga ajja Mbale cricket yajula fully like this nga ne republic etolina woyita abantu bagamba muwedde Amama Mbabazi abatuute negamba mukakane calm down. So population eyaze, it was a big number and indeed I watched natunudde kigenda maaso. It was a big number and that big number it has a reason as to why they went to Kyagulanyi. Balina ensonga zaabwe lwaki bagenze wa Kyagulanyi okubeerawo. One, they either may went to listen to what he's saying or they wanted him or they want him. Now, it is up to the leaders of NUP in Mbale or Bugisu region okulaba nti eyo vibe bagikuuma batanga ng'ekyakwata omuliro. It's food for the thought. Bano abakulembeze baregistrar baleme okucemuukirira lwanambe yaze, because ono omuvubuka gwe nkugambye yaze wa myaka 4 okudda wansi ali desperate for change. Ne wavaayo omuntu omulala ava mu NRM gwe basobola okulaba nti ate otobo ojja kubalaba nga bagenzi wali. So now it is up to them okulaba how do we maintain that crowd for long countrywide nga bwali kutambula. He has been given liberty okulaba nti atraversing eggwanga lyonna. Now, do you have the structure that can continue building this? Because okubuildinga vibe eyo okubanga yeeyongera olina okubanga olina omukulembeze okuva ku village level.
mutendera gwa waggulu nga akuma abantu paka ku mutendera ogwa waggulu. Ekyokubiri nti mubeera ne evaluation meetings okubanga muwa abantu information egenda mu maaso. It's up to them. But if it was FDC, singo mbuziza FDC nandi ku government tulina kyokola, and I will tell you ABCD kyetugenda okola okulaba tusigala. Are you getting me? Naye lwakuba tuli kwogera ku vibe yabadde ku Kyagulanyi, well, abantu baze mu bungi, ekyo kiraga nti Bugisu is for opposition. And that is what I want, me as a person. Ekyo kyenjagala. Tulage mwami Museveni nti I think one, we are either tired of you. Ekyokubiri, Bugisu yaliemu ku actually emwanyi yaffe yaliemu ku bintu bye bawaayo okulaga nti we tufuna independence we can sustain the economy of our country. Now, bwebanga BCU yawaayo emwanyi yaffe as surety to sustain the economy, Bugisu tufunyeemu ki? Nva kubeera ne ba officials abamu ab'empate za NRM somewhere. Nembagamba ati you people, bweba temusobola kuvaayo because previously Bugisu twalina ba RDC nga enamba nyingi. Naye kati saa zino balira ku ngalo nti kamu oba kava budadiri Sirongo, kamu oba kamaana, kamu oba kawano, ti oba kano. Naye ngeda ng'obagamba nti Ebungoko eryo bandaano, Sirongo eryo banna, eno baliyo ba. Nga tulina cabinet positions, strong cabinet positions ezirina amakulu. Kyova olaba tulina industrial park. Kozi Mutende yali muki? Weerike. Wabudea. Irene Muloni, Minister for Energy. Gende Bulambulula b'amasanyalaze. Honorable Wanjuzi Washeba yali Minister for Transport, State Minister for Works, Transport and Communication. Ne bakola oluguudo lw'Emanafu and many things. Honorable Kikone yali Tanusa Afuwan. Cabinet positions. Are you getting me? Naye bwe twava ku mulamu okulowooza nti mwami Museveni bw'aba aze tumulage nti crowd yiyo. Bwe batuuka okugaba positions yagamba Abagisu mugende muli mukuma amayinja ekoromojo. Mugende mukuma amayinja ekoromojo. Ne batutwala ekoromojo ki ekyavuddeyo? Teri kulya, baavuddeyo n'amabaati. Baavuddeyo n'amabaati. Kuba teri kulya mayinja, baavuddeyo n'amabaati. Amabaati gennyini nti kwata bali munda. Ate mu bonnabonera go basooka. Bonna baabatwala wamu bonna ne babaleteeka wali. Lwakuba twawagira mwami Museveni. Batambula ku beeyi. Ompolisi. Twagira mwami Museveni. Museveni woye. N'agamba bano ne bwe nsitabawa. Naye mubasuulireyo kwegumba. Mukulu Sam. Bw'ongamba nti Bugisu. Opposition y'amaanyi. Naye ate bwe tubala abalamusawa zino abaka ba palamenti. No comparing NRM. Independent. FDC no. Nabanga ate NRM enaku nkizo. Wakati kutunwa wano mu Mbale. Oba mu Bugisu yonna. Mubaka wa NUP ali mwogwa. Ekitiibwa Nambeshe. Simanyi muzijukizeemuko mu industrial division wasibuka Kalima Masaba. Mu kalulu akasembayo nupu olina omuntu gwe yamuteekako oba gwe yateekayo yaliyo n'amuwangula. Kalima is independent leaning FDC. Nyingi bifuna ebirabako ebya nupu ku bimunda bako. No, FDC because I know that. I have evidence of that. I have evidence of that. Because I have evidence of that. Ivan Masaba gwe bawangula mu Northern. Ani? Ivan Masaba bamwangira mu Northern. Paul Wanyoto gwe bawangula mu Northern. Meya wa FDC. Meya wa FDC. Naba iranga ndaba NRM. Sironko NR FDC. Nandala. Then Florence na Mbozo. Then Sasaga is there. FDC. Then council yona ya FDC. Then we took in the Manafa previously mayor wa Manafa yali wa FDC. Police. Ebududa twali nayo ba FDC. Mayor kuziti kushuta uni council. Even honorable Nabeshi yali wa FDC. Nada mwana. Joining
Many politics, but Honorable Nambish was a member of FDC. He was a member of FDC. Ngalonde Bwetugenda as youth councillor. So, Bugisu, journalizing bulungi. Okuva mu buto akuvada yali opposing sitting government. Because when you go to Bukonde, that side of Bukonde Bufumbo, it was for DP. Chovola balwa kutwala ya masanyalazi. Nga UPC eliyo na inga for them they support DP. It was for DP. UPC was this side of Manafa. Zobola masete kuyezea. And wanale because bagula olugudo olukuli. Naye bw'ova bu side eno okudde eno Bukonde Bufumbo, that side and that was for DP. So now in Bugisu, the problem that we are having, we oppose kumimwa. Naye mu bikolwa tetuopposinga. Chovola batuli kubasaba saawa zino nti ekibuzo kyombuziza nti shall we sustain? Can we oppose Mwami Museveni? Even Nembo Kapapula. Yogedde bulungi. Agenda okutuuka e Bugisu nga mu kalulu ke mulimu bubiri oba executive ye yokka. Nga Honorable Mangobe yeka yalonze Mwami Museveni. Ne Yeromani. Ne gundi ne Abubakar Seduge. Ne Abubakar Seduge. Nga be balonze Mwami Museveni. Then the rest katolo oluvanyo Mwami Museveni ajja kutulaga met you people. Lwaki nafunye bubiri? What is the problem? Tumugambe nti Museveni. One, ekisooka. Twakwe mwanyi yafe ne tufuna independence tufunye mochi. Amalewa gafu watuukana tetukyafuna okuba abaana. Watusuubiza enguudo kilomita 3. Where are they? Cabinet minister watu wa mayinja. Fo kugenda okukuuma amayinja. Ekyo kifo tulya. Osobola okunjawulira enjawulo eriwo wakati w'okukuŋŋaanya abantu abangi n'okulonda. Okulaba. Olaba bafuna nga tebalina budde bulonda. Waliwo abalina obudde obulonda naye ng'obudde obujja okulaba omuntu tebakola ki? Tebabulina. Kati obadde kuva 1996 mbadde mu kalulu. Nani nesimbyewo? 96 nawoneka nazingira Dr. Kawanga Semogera era Museveni n'atuba. Museveni yatuba kalulu. 1996 nawoneka nazingira Dr. Kawanga Semogera. Toli wajjo boyogera bwoti. Twagenda e Bududa ne batuwa kino bakiyita batya bino mpaja biyita birowa bebasimba ku mabbali g'amataka birowa batwagenda e Bududa ne batuwa ekirowa ne bagamba nti mugende musimbe eri emmanga muganda wange musimbe eri emmanga agenda okubuuza nga kumbe Bududa tebaagala dokita kugendayo naye kyombuziza nti population eyaze transforming tutya into the vote. One, akalulu kalina technicalities nyingi okuba nti enamba eri muno tuyinza okubeera wano bwe tuti noyinza okwesanga nga nti sigino nga station bebeera ne promotion nga naffe abamu kuffe tuyinza obutalonda ompuliza nti omutima kyekiri ku mutima. Now omutima is all about conviction. And kubeera convinced nti olina okubeera omuntu akukonvinsinga. Ontegedde. Okubeera convinced okukkiriza nti kankole ekintu kino, you must have someone who has convinced you. Nkugambye nti age group eyabadde ne Bobi Wine is desperate for change. Anything can happen. Anything can happen. Yagamba mufenda gamuntu bazifuna. Endagamuntu bazifuna. Naye endagamuntu sitegenda nesuula kalulu. Bwebanga tuna transforming akalu kano nkugambye nti ekisooka Bugisu soke tuve mu mboozi ey'okuwagirira ku mimwa tugende mu bikolwa. Banga bwe tugenda mu bikolwa tutera kulonda NRM. Esente nezitwonona ne tuzivawula. Naye ku luno twagala kulaga Mwami Museveni nti Bugisu esazeewo. Esazeewo. Njagala Mwami Museveni asangemu akalu ka Yeromani Mangobe ne Abubakar Seduge mu mbokisi obusigadde bwona nga bwa opposition. 2,
How do we do that? Senanyoloma kaswalo de Museveni munzusi alya bidyo. Pongololerawo. Ya. Era ali kumpulira sawe. Nzo omukazi bwalonda akuba n'ekifaananyi n'andaga nti ndonzo ono. Gwe ompita mmere. Agenda namukulira n'esimaati agenda n'akuba kifaananyi n'andaga nti alonzo ono gwe ntiikinze. Bw'otandaga talya mmere mu nnyumba tebalya. Because ate Museveni yagula mbwetebutawula yaliyo ng'amulwasa. Bwe tusula mu buliri aliyo. Bwe nsula njala abeerayo. Tambule. One, bwe tuba tuna transforminga bino okudda mu ki. We must build structures. Nga structures zino the foot soldier ze zitambula ne ziconvincinga Mangobe ne Gundi tulonde. Naye bwe tubanga tetulina committee ku village level, we are wasting time. Ne bwe tujuza crowd mu Mbale yonna nejula, we are wasting time. If we think nti we tujja kubeera ne committee mobilization ku national level, ku city level tukomao, ku ward level tukomao, we are wasting time. Oweekitiibwa Sam, nga tumaliza NUP. Nga tunulya embeera mu FDC. Yes sir. Obirabye n'obirabye buli gwawandiisa ayise tabamiruka. Oweekitiibwa Nandala agambye tebalina ssente nsonga tebategeezebwa kutabamiruka omwo. Ebize byanukulwa sayidi ya Nandala, sayidi y'ene Katonga. Mu byonna nga tumba FDC. Ki ekirina okukolebwa okusobola okulaba nga FDC emalawo enkaana zino n'enjawukana nga gwe memba wa FDC? One, nti teri muyembe gwe bakubako amayinja nga teguliko miyembe. Bw'olaba abaana bakasuka amayinja ku miyembe waggulu giba gyengedde. Abatandise okugirya. Ontegedde? Bw'olaba ebinyonyi bitandika okubuukira mu nnimiro emabega, mpozi mugiyita mutya ennimiro y'amatooke? Olusuku. Biba mulimu amatooke agatandise okwengera. Gatandise okwengera. Kati ebyo ebinyonyi bitandika okubuukabuukiramu kuba biri kulyako. FDC sajja kudde. Kati ebyengera bitandise kyobulaba amayinja gajja. Anga abantu beebuuza nti FDC party y'amaanyi. NUP party ento y'amaanyi. Era ekigendero ekimu ekyokukkiriza NUP okutambula, it's how do we finish FDC kuba ina structures buli wamu. Soke mutambule, mukkirizibwe batambule. Kati abantu balowooze nti enjawukana eri mu FDC kati tusupportinge NUP. Kati structures za NUP za FDC zigwewo. Museveni cannot allow opposition to move freely. Nchidamo, Mwami Museveni cannot allow opposition to move freely. Era bwe bamala okutambula kuno ne kugwa bwe ko tojja kubiwulira. Tiagasi. Nda kwa bamaze mulimo. Abantu bagamba nti government waliwo ebadde byogera kuno ng'owunzi. Abamu boogera kuba ye Kyagulanyi agamba nti oluvannyuma lw'okulabisa gavumenti ya mukulu Museveni n'ebikolwa amagye n'ebitongole ebikuumaddembe bibadde bikolebwa ebyokuba abantu amasasi tiagasi olw'okumulabisa mu bitundu ebweru w'eggwanga. That's why kumundi guno yatidde okukola ki okukikola. Bamwe ne bagamba nti olaba Oweekitiibwa General Muhoozi first son nga ali mu service atalaga bitundu by'eggwanga n'asisinkana abantu ab'enjawulo. Teri amukuba ku mukono, teri amutaako obukwakulizo nti oba tuuza mu hoolo toteeka mu bifo by'olukale ngoba kye kiviiriddeko obutakuba Kyagulanyi tiagasi kuba abatambula kyeri. Lwakuba ntubadde ondeetedde omulama gwa FDC naye emboozi ya NUP bwe ntandika okugisuusula ne muganda wange ajja kunyiigira. Emboozi ya NUP bw'ekya lubanga lwambi nti Museveni taakkirizangako opposition kutambula. Never. Njagala ompulire. Since 1996 opposition gye yali akkirizaako kutambula. Two, njagala bampe evidence nti waliyo sanction yavudde wabweru nejje kwa Mwami Museveni nemugamba ati please kkiriza NUP etambule, opposition zitambule. Mathematics ali mu kintu kino. One,
tambula tulabe nti tupuulinga abantu abali mu FDC basooke bave mu structures. Or you tell me, you get me? We disorganize. Kuba noob is very easy to disorganize. Okusinga ku FDC. Now, the moment noob yekwata buli wamu agenda agitandikako than FDC kuba erina structures buli wamu, because you can't come now nze wange busamba kano gamba nti you are coming to mobilize kubange wange zembeera simanyi baba balina obukulembeze bwa noob sikulabangako nze mu division yange gyembadde nayo nga chairman wa FDC. I've never seen that. Two, it's calculation between Muhoozi and Bobi Wine. Tosobola kukkiriza Kayine Rugaba. Erinnya eryo lintawanya. Olyogedde bulungi Lintawanya kuba saagala nnyo kulyogera. Kale gambye Jeno oba first son. Nange nina first son. Mbozi yoyo. Nange nina first son ali waka. So, Muhoozi n'atambula nga munamagye. N'atambula n'akuba campaign. Notamukwatako. Naye n'okuba nuupu eri kutambula ate ng'eri registered political party. Are you getting me? A registered political party, roadmap yafulumya ya electoral commission, kati gwe kuba nuupu okirize Muhoozi atambule. Bano bajja kugamba nti lwaki Muhoozi ali kutambula.